obudde nga buno maama abaana ba Buganda bakuŋŋaananga ne boogera era ne bayiga bingi nnyo ebyabayamba omwana nga tabeera kiwowongole. Ekyo tokikoledde abaana ba Buganda, mujje tutontome abaana ba Buganda, kanemu kannabbiri kafumba mwanyi awo lwatuuka. abaana ba Buganda, Kiso kya mbuzi kabaka mbuulira ensozi ng'olw'abaana tuyiga. abaana ba Buganda, abamanyi okuyimba nga wamma ekyo tokinyuma. abaana ba Buganda, yenna wulirize ekyo tayiga amanyibwa. Weewaawo kyenda katonyeze nnya Dembe FM Uganda gye twasubwa. mirako mwana tutokasubwa Tosaana kusubwa. Ssaawa 2 mpaka ssaawa 3 ez'ekiro, Sande ssaawa 12 mpaka ssaawa 1 ey'akawungeezi ddala. Hey. Pozi ku Sande tuba tubasomera akatabo akakwata emba zombi. Kati tuli kuketta mbizinga naye watusaawo ekyali enjoli mwagala okuwulira kugana gasota gatipitipi sijjagwa. okitegera omanyi wali olabye ku firimu detective jangu ogiwulire ng'eyingira mu kutu, giwulire ng'ekusensera buli kanyomero k'omubiri tumubitta tugende oba tuleko kye tulaga. ate wayo n'abasezi mulimu abasezi agasota g'ekalungu bamihoho basajja bazibu nnyo. singa babatuma bamiwogo jangu owulirize bamihoho. naye nga Pride Bank jangu oterekeyo akasenteko, jangu okulewo akawunti, jangu ofune loan. Kati balina ne school fees loan. yesebo bane ne bwoba oyagala insurance ebyobulamu gikuwa jangu abantu abo obettanira ate munanga akuwaguwa era bwe kiri kyova tugamba nti your growth is our pride. tubasomese ku kino ekisoko olaba otya batera nnyo okosa ekisoko eyakwalula esiridde naye nga giboogera ku abamuno bakiwemuliramu bagamba bagikaliridde wansi banamu enkyero gimwe gye muba mugamba nti esiridde abaana bonoona ebyobigambo abavubuka ab'omulembe omutebi bateekawo ebyawo bangu mangu agamba nti enki esiridde waawe ennyabo bakaana nokaana eyo esiridde ate esirire etya yene bo kati babuuza kati mwate mwogera kuki mutuveeko feka tubabuulire esiridde oluganda n'olugagga eyogerwako ebeera nkejje ekituufu era lwaki eba esiridde si yebayakwalula kubanga jjukira nti olunaku luli olusembayo nga baabya olumbe lw'omuntu ekirongo obudde busaasaana saawa awo nga 11 bajjayo enkejjere yamwalula ne bagisuula mu gwota awo ne boogera n'okulambiza ne balamiza ne bagamba nti ono ebibyo byonna ku nsi tubimaze leero biwedde kuba neyamwalula yennyini n'enkejje yamwalula yiyo mugirabyeku esiridde eweddewo nga biwedde nga bikomyawo awo tukuyimbira amaze emirimu gye mpozi twala byonna byennina twala byonna byennina. Ani atwala ono gwe mutwala afa mukama simanyi manyi obuyimba bw'okufa bwe bulina engeri gye bweraliikirizaamu ate tebukyuka ntaana ku ntaana kwowulira lugendo lunene mamula bawondesa bw'obulamu obwokusi lugendo lwakufa kola kasente banange nze antiisa nagamba otambula okuva mu buto n'ogenda mu buvubuka oyingira obukadde onna lugendo lwakufa ekyewuunyisa n'atayingidde mu bukadde era naye basobola okamuyingi kwolwo tulizukira oyongedde obuzibu oyiye omunyo omusukaali ate tulizuki oluyimba olwo sirwagala
kubanga tali kuzuukira nyimba z'okufa lwe luyimba lwensinga okukyawo kubanga ndi muto tokkiriza mu mazuukira kubanga ndi muto mukama waffe Yesu Kristo yazuukira naye ffe tetujja batimanyi owakanamu ffe tetujja ye yazuukira naye ffe tetujja kuzuukira ffe okuzuukira naye oba yazuukirira mu firimu who knows ayinza okuba yazuukira ebyaddala kuba amaanyi ag'enjawulo naye ffe bw'ofa ate kati bwe tulizuukira emyaka emeka mu maaso yate wamma ng'emibiri tukyagirina gye tuzuukirira wandibanga oli mutuufu bw'ofa ebyo biba biwedde omanyi kambaweeyo filosofe w'okuzuukira abatukolera eddiini eno kuba Katonda talina ddiini Yesu talina Christ is not ate abalokole bagamba mbu eddiini gye yali asoma mbu Jesus is not Christian. Jesus is not Muslim. God is not Christian. God is not Muslim. Eddiini zagunjibwawo ffe ate abazigunjawo intention yaabwe was to control yali kufuga ya controlling abantu kati abantu babateekangamu essuubi eryo okkiriza Mukama n'oba mugonvu n'okola empisa embi n'otawakanya bakulembeze bw'ofa ekirabo ky'okugenda mu ggulu era ojja kuzuukira kati ate olw'okuba nti oba oyagala ogende mu ggulu naawe olina tolwanira bukulembeze bwe bakusinga akalulu ng'otuula eyo kubanga munange oyagala ogende mu ggulu ago mazima manyi sajja balina filosofe abo bannange bakikola controllinga ndowooza z'abantu abasajja bano bamanya nti ne mu myaka ndowooza 10 egijja tujja kuba tetulina nnyo magezi gatuula kusensula nsonga zino tujja kuwakana nti Katonda taliyo gyali muwakanye Katonda gyali kati kankubulire na wano wenyini mu Buganda eyo eddiini eyajja n'enjiri ebuulibwa naye tenajjanga Katonda ono bamumanyi nga tumumanyi era amanyi gonna ate ge baateeka mu Bayibuli twayitanga Katonda Lugaba Dunda Namugereka Kyetondeka bonna nga bwe Lubaale neya Lubaale liri oba Serubaale Olubaale baboogerako eddiini y'obukatuliki eno yakitegeera mangu kuba ne mu mmisa tuba mu kitambiro yate wammata ako nako kakulu ekitambiro temukimanyi ekitambiro kya mmisa olugira ndi abali mu kitambiro kya mmisa ekitambiro kigenda maaso katusooke tuva wano katumalirize ekitambiro omwana wa lulingayo nkaana biginanga nago mikebe tetumanyire mutupiika kwekwago bwesigoloba